Omanya ddi nti byendowooza byawukana ku ndowooza za Lubaale? Omanya ddi nti bwentegeera ate Lubaale si bwategeera? Oyawula ddi omuntu ku Lubaale? Era omanya ddi moto ya Lubaale nti tokola by'oyagala, kola byenjagala. Totegeera nga bw'otegeera, wabula tegeera nga bwe ntegeeza. Oyo ye Lubaale. Omanya ddi nti wadde oteekerateekera Lubaale era omulowoozaako, naye omanya ddi nti enteekoteeko z'oyina ate ye Lubaale ategeeza birala? Kakati njala tuwulirize emboozi eno oba okunnyonnyola kuno eri omuzzukulu ono. Omuzzukulu ono erinnya lye lya Bambejja. Omuzzukulu ono alina ekirooto kye. Ekirooto kye kigamba bwe kiti: yaloose ng'akubiddwa essasi mu mutwe, n'alaajana nnyo naye agenda okukwatawo ng'ate tewali buvune bwonna. N'addamu n'afuna akatundu akalala nga yeekutte mu mutwe, enviiri ze nga zitukula bulungi nnyo, era n'azitendeeza n'agamba nti mutwe gwange mutukula, era n'ateekamu ebyovu bya sabbuuni okunaazaamu ng'era mutukula. N'addamu n'afuna akatundu akalala nga ewaka waliwo akasota kato, ne kakula ne gukula ne gufuuka omusota. Ne bateesa bagutwale ndowooza bagusuule, ne baguteeka mu kkutiya. Bwe baatuuse mu bantu omusota ne guddukamu, ne gutandika okubagoba saketi, ne gubagoba ensasagge n'egwa mu kibuga. Abantu bonna ne bawuuna emiwabo. Kati naye ng'ate omusota ogwo gulondayo ono gwe gusinga okufiirako. N'adduka yagenza okusanga yasanze lusozi. Olusozi oluyitako nga bw'omanyi omuntu ng'akooye, n'asangawo abantu babiri nga basomesa. Abasomesa babadde n'omuyimbi Nandujja. Kakati ono bwe yagezezzaako kunukkiriza omuyimbi Nandujja agende waali, n'asanga oluwonko. Oluwonko olwo nga talina bw'alubuuka kutuuka wali muyimbi Nandujja. Awo yafukamidde n'agamba, bannange munsonyiwe, siina kye mmanyi, nsaba kunsonyiwa. Okitegedde? N'atandika okwetonda. Ekitegeeza yasanzewo oluwonko nga terumusobozesa mutuusa ku kitundu kya ssanyu kuba Nandujja muyimbi. Kakati kankunnyonnyola obubaka buno naye weewuunye. Bukulu nnyo 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 nga bw'okiwulira, n'abalala basobola obbuyigirako ebyensi. Kakati nnyabo, okukuba essasi mu mutwe n'olaajana nnyo nnyo, engenda kufa biki kyatogenda okukwatawo nga essasi naye nga toyina ate ky'obadde. Kituntundu ekikulabula. Olabulwa, okukulabulwa, okitegedde? Okulaajana kuli okunyi nga bakukubye essasi olimanyi litta. Okukulabulwa. Lubaale akulumira mu bwaffa, gwalumira mu bw'okubonyaabonyezebwa, ng'akubaanya naggaaba oli batonsasudde ojja kubonaabonera ku nsi paka lw'olifa. Ate ne wabaawo oli nga Lubaale amulumira mu kitundu kyaffa, bw'oliba tompadde byange tojja kuwangaala. Okitegedde? Kakati gwe kye kitundu mwakulumira. Bw'oliba tompadde byange tojja kuwangaala, ly'essasi. Okitegedde? Ogenza okukwatawo nga tewali buvune wadde. Kyeki nti bakugamba essasi litta, lwe tulinyiiga obulungi tojja kulutonda. Njagala nkunnyonnyole buli katundu ng'okakwata nnyo, ate era okola bulungi okubeera ku mikutu gino okunoonya okumanya, ojja kwekanga ng'otegedde. Ekituntundu ky'okwekwata mu mutwe nga omutwe gutukula n'oteekamu ebyovu bya sabbuuni ng'enviiri zitukula bulungi nnyo, akatundutundu ako ke kakulaga nti tewandibadde bubi, tewandibadde mubi, okyali mulungi, tukyakwagala, tetunnakusiiga nziro, tetunnakumetta ttoomi. Lwana nnyo olwanyise embeera esobola okujja mu bulamu bwo embi. Kuba singa omutwe gwo gubadde guddugala, kyandibadde kinyiizo ng'era weetagana byogo. Emisambwa tegibeera wantu waddugala, bakyali mikwano gyo. Okitegedde? Akatundu nako nsuubira okategedde. Akatundu akookusatu
oloosa akasota nga kato kali wammwe ne kakula ne gukula ne gufuuka omusota ne gukulira ddala ne muteesa muguteke mu kutiya mugende mu gusuuli mugutadde mu kutiya mbadde mutambula otuuse mu bantu omusota ne guwaguza ne guvaamu ensasagge neegwa abantu bonna ne babuuna emiwabwe emisota ne gutandika okubagoba naye ng'okusinga gunoonya ggwe okitegedde kyeki kyeki awo oluvannyuma n'osanga olusozi kw'osinza okukooyera ennyo kyeki nyabo bino ebintu mbikugamba obikwate ennyo oteekwa okuba ewammwe mulinayo omusota omuzaale sinakindi oyinza okuba gwe wazaalibwa nagwo oba muganda wo ng'omusota ogwo baaguzaala buzaazi naye ng'oluusi temwagumanyi oluusi nga mugumanyi kati gy'okomye okukula nagwo okukula okitegedde kaali kato yeggwe omusota ogwo guyita naawe omusota ogwo gukuyinako akakwate tukayina ewaka bwe bukuliro obwo nkula kakula okitegedde kati otuuse mu biseera ebyesalirawo oli muntu mukulu n'omusota gufuuse muntu mukulu okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo kati mu bulamu bwo oyinza okuba nga wamanya ku nsonga zino n'owooza nja zikola kumbe bo baagala okole owooza nja kukola bo baagala kukola oba oyawula ebigambo bino ogamba nja kukola bo bagamba kola kati okitegedde omusota ogutwala ogusuula mu kutiya tebategeeza nti olina kyewakwata n'okisuula nedda ogusuula kye kitundu n'oli kyagamba nti onsudde buli lwobeera nga tolowooza ku kintu ekyo kigamba onsudde kyokka tekirowoozebwako mu ngeri yakulaalikibwa mu biseera bino mwe bagambira jja munno ebweru jja munno ku ttale jja munno mu mpewo ate gwe owooza omwaka ogujja owooza emyezi egijja owooza ebbanga erijja kati kyekyo kigamba nti wamusuula oli mugezaako musuula oba wamusuula yava mu buto n'akula naye gwe totegedde nti akaseera kano kennyini k'olimu kebeetaagiramu otuukirize kati gy'oko mugamba nti emyezi egijja mu mwezi gw'okuna ogujja mu mwaka ogujja okitegedde ye alaba wamusuula oba akantu kano kategedde oba kayingira mu mutwe omanyi mulimu abantu bonnyonnyola nga ategeera wiiki ejja olina muganda wo bw'ataba muganda wo mulina omusota omuzaale ewaka mu kukula wano wonna wookayitidde akasota tegwakaayana kuba kato kaali kato nga naawe oli muto okukulako kwekula kwagwo kati okuze olinawo n'obusente oteeka okuba tobulwamu kasente era oteeka okuba otuusa emyaka egisalawo ne gigamba nti kenkole kino okitegedde kyokka buli budde wabimanya n'obimanya naye tobiteeka mu nkola kati omusota gulaba ng'ogusuuliddwa gulaba ng'ogusuulibwa okitegedde amaanyi galaba ng'ogasudde kati ate gugamba nteekateeka kugakolera we ganaabeera ate go gagamba si kyekyo twagala kati gwogamba nteekateeka era ne mu nteekateeka era njagala kukola era njagala kulabika nti nteekateeka lubaale waabeera njagala kyeki gamba nti ngenze kukola njagala kyeki atatuuka nteekateeka bateeka we bateeka ddi nteekateeka yaani ddi lunaku ki mwezi ki okitegedde gw'ogamba nteekateeka bo bagamba kola ogamba ndi bajja ebweru baga tujja ebweru oba enjogereyo ogifuna simanyi oba ogifuna okitegedde kati ye lubaala alaba omusudde muganda walaba wamusuula osula mu nnyumba weebikka osula mu kitanda n'ekiro n'ofuuwa abalenzi ne bajja ne bakweyongeza musajja omu n'ayagala safaari kumpi 5 n'osanyuka n'ofuna essanyu ly'ensi yaali bweru tafuna wagabulirwa tanywa ku mata talya ku magi okitegedde kubanga by'olimu olwaleero okola olina obuliri weebaka bulungi abasajja obakyaza amatoganywa buli kimu gw'olya bulungi muganda wo essaawa nalaba wamusuula ate nga yakula muntu mukulu wamusuula
kyokka ky'ogamba nti nina enteekateeka era noonya ssente ndabike nti nfuna we babeera biki bakugamba twagala kati. Abantu abaliko olubaale mwegendeze nga mukola ssente ne musooka byammwe ne mulowooza ebyabakulu bisembyayo. Osobola okukola n'opulaaninga n'owola ssente n'ogaba kyokka nga kibanyiiza ogabidde ani? Ofundako nno ogabiranga mu lubaale munno, kubanga bw'ogabira mu lubaale munno ssente oba tozisudde, kubanga gw'oba ogabira naye abeera akola bya lubaale. Ne waliwo sisita wange yansabye ssente ate nnyambako muganda wange muweerera ku kaana. Jo nasindika ssente ne bangulira kino, jo ne nsindika ssente ne bangulira kino. Ssente wamanyaako nti zizo? Gwe weesazisa paasipooti, gwe wateekawo ekkubo okugenda okukola. Ssente ezirina okusooka baana mmwe abalubaale nga mugenza okukola muziterekerenga lubaale mulyoke muzzeeko ezammwe mbalabula. Ebiseera ebisinga obungi tegaba maanyi gammwe okutambula, wabula lubaale yaba abatabaazizza. Bwe muba mutandika okutambula okulinnya ku bisaawo by'ennyonyi okutambula okugenda mu mawanga ag'e Bulaaya, okitegedde musooka kulaajana, ensi esooka gaana, ensi esooka kubalema, n'ogeza ku kino n'ogeza ku bufumbo n'okola ku mulimu guli buli kimu kyonna ne kigaana. N'olaajana lubaale n'awuliriza amaziga go, n'akuteeramu obwangu buli kimu n'okikola ku kisaawe n'oyitawo era n'otambula bulungi n'ogenda n'ofuna omulimo. Bwe mufuna obusente otandika kuwola akukaabiridde, okitegedde. Mama mu kyalo mujeemu, taata mujeemu, otandika bateekamu ssente. Tetuganye okuwa abazadde kirungi era abazadde temubammanga. Naye toddiranga nga oli munaku waliwo ojja okutuukira ensi ekubuuza ebibuuzo nga taata wo tasobola kugulira wadde empale. Abazadde bawe kibasaanidde. Taata yakuzaala n'akuteeka mu nsi, bwakukaabira ennaku muwe ekisaanidde. Mama bwakaabira ennaku muwe ekisaanidde. Beera n'amagezi agagoba enswera ku bbi fissa. Terekera lubaale naddala nga wakatuuka ku mirimu egyo bakakusasula emisaala egisooka. Abamu emisaala egisooka musooka gizza mu byammwe n'ogula ebintu ebyakuluma edda n'oweereza ssente. Bangulire kabado olw'okuba wagyagala dda, bangulire eggaali olw'okuba wagyagala dda, bangulire pikipiki olw'okuba wagyagala dda. Ssente ezisooka mu lubaale nkubuulira mazima nga ogenze okukola ky'oba omanya nti siggo ozikola siggo weetwala baali basobola okugaana. Omusaala ogusooka n'omusaala ogwokubiri n'omusaala ogwokusatu funawo ozikuba akiba ogambe nti emyezi 5 oba 6 ngenda giterekera lubaale. Ssente eziddako kanandiko zipulaaningira nguleyo kino nguleyo kiri ebyannuma edda. Naye lubaale agenda okulaba nga buli buddowooza omwezi ogujja ngenda okuŋŋanya ssente za lubaale, omwezi ogujja kendabeko ennyongereyo emyezi 5, mu myezi egyo nguleyo akatundu nkateekereteekeremu lubaale. Lubaale tebamutijjirako ne woba opulaaninga omugulira akatundu ng'ezasooka wazirya, lubaale abitta era n'abyonoona. Kati kyekirooto kyona omukazi takwatangako omusota gusuula era talina kye yali asudde kya lubaale, kyokka bamulanga okuba nti asala olukwesikwesi okusuula muganda we. Olukwesikwesi kye ki? Buli ssente zaafunawo zaayonoona zikolamu byalabye. Kati ssente endala lubaale alaba nga amulimba okukulinga okusuula muganda we amubanja, okitegedde, agezaako musuula. Ezaasooka ze zandibadde zipulaaningira muganda we w'okubeera, okitegedde. Kyokka ye alowooleza mu myezi gijja. Lwaki osooka bibyo? Lwaki bino byo byosembyayo ate nga bye bikulu, ate nga bye bikuteerawo amakubo mu nsi we gatabadde, okitegedde. Kati ye pulaani ze ziri bwe ziti. Kakati kendabe mwezi bwe guti kangira nkola we naagenda bannyongerayo ssente ndowooza ku pulaaninga we nateeka ebintu bino bye baŋŋamba ebimmanja komaaniina. Ebyo bye birina okusooka mu bulamu bwo. Omuntu yenna ali ku lubaale tolina kusooka bibyo, olina kusooka by'abakulu kuba abakulu be bateeka amakubo we gatabadde, okitegedde. Kati mukulaaliko okwo n'okuwoza mbu ssente eziddako za bajjajjange, ssente eziddako za bajjajjange ng'ate ezisooka lubaale alaba obadde oli musiru mu zo, ozikolamu ebintu nga bw'olabye. Kati omusota kwe kuvaayo okulaga nti ogusuula ogusalira lukwesikwesi oli mu gusuula. Opulaaningira otya ekintu ebiseera ebiddako bufuna ebizibu n'otazifuna, ate nga mu maaso ssente obadde ozifuna, emabega ssente obadde ozifuna. Kati ate opulaaninga ebiseera ebijja watya emirimu bwe gifa obeera tobalimbye. Kati kyekyo kaakati alangiridde olutalo, agambye nkulaba osala olukwesikwesi otusuubiza by'otagenda kutuukiriza, nkulaba kaakati kankugobe weewuunye. Kyekitundu mwabuukidde mu kutiya. Lubaale omutwalira mu kigaali, lubaale omuvuga sipiidi, gwe
okitegedde sente z'ofunawo zozza mu bibyo olowoleza mu sente zijjanja by'otamanyi oba emirimu ginaabawo oba ginaaba gifudde oba onoofuna ebizibu kaakati wamuteeka mu kakutiya maama okitegedde wamuteeka mu kakutiya kati akabuuseemu kati muganda wo kaatandika okutwala saketi ojja kutya abantu bajja kwewuunya yinsasagge egudde mu bantu abuukidde mu kutya wakati nga muli mu bantu abantu bonna ne babuna emiwabo kati kyekyo kyalangiridde nti ogenda kuswala buli omu ajja kumanya nga lubaale bwakuluma kubanga abantu ababunya emiwabo bategedde nti gubadde musota ate gubadde mu kutiya kati kyekitundu ky'okuswazibwa kyogendamu ekitundu ky'okuswazibwa kyogendamu kigamba kitya kigamba bwe kiti buli omu alimanya nti empewo ze zikuluma olisiiwuuka olibeera mulumbe wenna ne weevulungula olibeera mu takisi n'olinyibwako osobola okubeera ku mirimu ntandika okukankana n'owuba omutwe n'okola ki kyekitundu ky'okuswazibwa lubaale atuuka n'akubanja mu kyama n'olema lubaale n'asalawo neyejjayo ne mukama wo n'amanya nga bw'oliko ebintu baganda bwe n'omanya nga bw'oliko ebintu buli omu n'amanya ne ku mirimu ne wobeera mu kkubo mu takisi luddawa oba mu lumba oba mukolo wammwe bintu bisobola okukulinnyako ne bikubagula ne weevulungula wenna n'ofuuka ng'ettaka kyekitundu kya lubaale okujjagawanye ali kuswaliza mu bantu kyekitundu ky'omusota okubuukira mu kutiya nga muli mu bantu bonna ne babuna emiwabo abantu bali kudduka ekitundu kye bakoze nga badduka omusota kituntundu abantu bali dduka ggwe bali kudduka abantu bali kwesamba emikwano giri kwesamba omwami ali kwesamba baganda bo bakadde bo bali kwesamba kyekitundu ekijja omulongo atabuse muganda wa atabuse kyekitundu ekijja atabuse bwagenda okutabuka bwogenda okusanga ebintu engeri gye bigenda okukyukiramu buli omu agenda kudduka buli omu agenda kwesamba buli gy'onoolaga nga ng'oli alowooza ogenze kumusaba okitegedde nga toyina bw'oli kati omulongo atabuse mu kutabuka mu maaso ogenda kusanga olusozi lw'ebizibu ke kasozi k'otuuseeko ogenda kusanga olusozi lw'ebizibu ng'onoonya ani abikutaasaako be basomesa b'osanze kati abasomesa bajja kukubira omweso abasomesa be bantu nga ffe oligenda okutuuka ew'omuntu ali kuyamba ng'oli kasozi okooye n'okkoowa kubanga ogambye budduse nnyo n'otuuka kasozi okooye n'oggwamu amaanyi nga mu butuufu okooye omusota gukukubye ebbanga ddene okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo kaakati mukazi gwe otuse kasozi ng'okooye n'osangawo abasomesa kyeki olina ebiseera mujja okusangira abantu abalinga ffe okubeebuuzaako nkoze nti abannange enfa nzigwawo bannange mbonaabona nka bannazza gwaki biki kati abasomesa y'ensonga lwaki bakuleetedde ekintu ekiyitibwa abasomesa olisanga abantu abali kulaga ekituufu obudde buliba buyise kwe kulaba Nandujja ogenza okwagala otuke ku Nandujja muyimbi ekitundu ky'obuyimbi kya ssanyu baligenda okulaga essanyu genda okulituukako nga tokyasobola kubanga wakati wo ne Nandujja wabaddewo ekiwonko nga tosobola kibuuka okomye ku kiwonko kyeki ye lubaale akulumira mu katundu kaffa oligenda okwejjuukiriza okgenda okwebuuza ku balubaale ng'okwatiddwa mu kwenenya bino bye mwendeguzanga embwa okitegedde omusajja alijja bulungi omwesize temwekebeza kumba akuyiwamu kawuka kwata bulungi ebintu byenkunnyonnyola kuba bwe mba nkunnyonnyola nze sikunnyonnyola bintu bye mmaze kwebuuza kuba tonsasudde tolina kyompadde nti njogerera ku ssente sikumanyi sikulabangako ate byensomesa sitaddeemu kapande nti ennamba yange y'essimu yeeno bw'oba osobeddwa nnoonyaako wano nedda nnyabo bino tusomesa bwannakyewa byansi kuyamba abantu babundabunda babonaabona nga ne bye baluta tebabimanyi soogerera ku ssente soogera nti olina kye wansuubizza soogera nti wandaliise ngenda kujja nze ne gy'oli simanyiiyo ate era sikwegomba okitegedde nti oba omuntu ono ajja kunoonya biki nedda nkusomesa busomesa bw'otabikwata gw'omanyi tuddeyo katundu akasoose nga bakkubye essasi n'olajja nakube essasi litta mu mutwe omutwe gwe gulimu obulamu bw'omuntu mwe muli obwongo n'olajja nfudde nze ogenza okukwatawo nga mutuufu essasi terikutuusizaako buvune kitundu ekirangirira ekigamba nti otambulira mu ffa olunaku lw'olirerenga lubwoote essasi bwe liridda Safari na Kawogo P.O. Box Magombe kyekitundu ekisembyeyo omusota bwe gukugobye ne gukugoba bo benyiye beetamiddwa wakula okuze otuse mu biseera ebitereeza lubaale kyokka era okyala aliko oyongerayo ebbanga
era olaalika amateekerateeka banaabeera kendabe bwe nnyongera emyezi bwegiti nfune ssente. Lwaki owooza nfune ssente ng'ate mabegako babadde bakusasula? Lwaki wasooka bibyo ng'ate okimanyi olinako ebintu? Okitegedde? Kati bo balabanga eyabasuula. Okitegedde? Gambye kwata byange otambulira mu ffa n'obusungu mpulira bunkutte. Okitegedde? Kati omusota gukugobya abantu bonna ne babona emiwabo. Kyekituntundu abantu mwe bagenda okwesambira. Ogenda okugenda wa sisita walowooza ogenze musaba, alowooza ogenze mwewolako. Biki otuko kuzimbirira abantu ng'omusota gukugobako emikwano? Oba balenzi oba bawo bonna bakwesamba osigale bomu nga katika ekibiti kuba ku bantu bonna gubadde gugoba ggwe. Beeramu amagezi mwana wange. Okitegedde? Gubadde gunoonyamu ggwe mu bantu bonna, abantu bonna ne babona emiwabo. Kyekitundutundu amaanyi agakuliko gagenda kutuuka gakugobeka abantu nga buli omu akwesambaza. Ensasagge zigudde mu bantu nga buli omu n'akwatalirye. Nodduka n'owulira ng'okooye ng'otuuse ku lusozi. Mwana gwe ogenda kusanga olusozi mu bulamu bwo. Olusozi olwo w'olisangira abantu b'olyebuuzaako be basomesa b'osanze ku lusozi ababiri, abantu abafaanana nga ffe oba abantu abalala batudde mu nkola eno. Obeebuuzeeko bage bannange nfa nga wenna osiiwuusa oli mulwadde okomyeyo ge bannange nkole ki lwala nnuma ngenda kukola ntya biki oligenda okwejjuukiriza nga mu mubiri mulimu akawuka. Ng'obulamu bugenda naye ng'ebiseera ebyokulabulwa mwana gwe wakula n'okula n'obizannyiramu. Ye lubaala akulumira mu ffa towangaala. Ofiira mu maanyi. Abantu bawoza abadde alinyibwako n'empewo ne wiiki ewedde zaamulinnyako. Bagamba ate omuntu alinyibwako empewo ate afa atya? Kumbe empewo zaamulabula dda, bulijjo zijja zimulabula. Abantu bafuna akisidenti nga bulijjo aloota ebintu ebikwatagana ku makubo gy'ayita naye nga tabifaako. N'afuna akisidenti baga emmotoka yeefudde gundi teyawonye naye nga bulijjo abadde abiroota abyogerewaka babitwala ng'ebya bulijjo. Okitegedde? Kati abasomesa babadde ne Nandujja muyimbi. Obuyimbi kitundu kya ssanyu. Omuyimbi ayimbe n'abawuliriza banyumirwa nga naye yennyini anyumirwa ku stage kw'abaali. Kitundu kya ssanyu, kye kitundu ekikuleetedde Nandujja. Kati abasomesa ne bakusongera ku Nandujja n'ogenda osanga Nandujja. Nandujja w'omusanze wakati wo naye wabaddewo oluwonko. N'ogamba nsaba kunsonyiwa. N'ogamba sinze nabasuula. Sirina kye mmanyi munsonyiwe. Kwe kulaajana nga kyolaajanira tokiinaako magezi kubanga oluwonko tewabadde lutindo. Ekitundu ky'essanyu kiri eri. Akaawula ggwe n'essanyu wabaddewo oluwonko. Tewali lutindo, tewali wadde essuubi nti osobola okubuuka otuuka e Nandujja waali, wabula waliwo oluwonko. Oluwonko tekuli lutindo. Tolina bw'obuukawo kyekitundu ng'okomye. Obwo buliba bulwadde. Noba ategeera nga simanyi na kumanya. Obwo buliba bulwadde mpozi simanyi kuba obulwadde obutta batera bujja ku bintu bya mikwano. Mpozi abasajja bamale. Okitegedde? Eyo bagiyita koma. Essanyu liri eri waliwo oluwonko. Oyo kabaka bulamu yakutwala yennyini walumbi binanyini luwonko. Oluwonko oba empompogoma oba waliwo ekinnya oba oluwonko. Omuntu omuyimbi ali sayidi eri eryo lyessanyu. Abasomesa bwe bano bootuuseko ku lusozi ng'okooyo okomye. Somesa n'obasanga ne Nandujja. Ogende wali Nandujja lyessanyu oddemu okunoonya essanyu lye wayina naye nga tokyayinza kulifuna. Essanyu we riri waliwo akabaawula, waliwo oluwonko. Ofukamidde bufukamizi wansi mwana gwe noteka amavivi wansi n'osaba ekisonyiwo. Saba kunsonyiwa, saba mundeke, sinze sibasuulangako mwana gwe. Okitegedde? Kye bayita koma. Oluwonko tolina bw'olubuuka tekuliko lutindo. Bwe bunnya otuuse ku bunnya mwana gwe oliba ku mugo gwa ntaana. Ebiseera w'olijjukirira okugenda okwebuuza mwana gwe kino ekituntundu tekirimu kulaalika. Okitegedde? Tekirimu kulaalika. Akubanja ayagalirawo. Va mu bino nti emyezi egijja bwe namafunye ssente tekera simanyi ngule ewantu tekeremu bajjajjaffe. Alowooza lubaale ategeera naye alowooza ebintu by'obutijjo ntijja akatinko mbu bwe yeeyogeza lubaale abiwulira nnyo. Omaaneena
alowooza mbu bwe yeeyogeza nteekateeka ew'okugula nzekereteke olubaale sobe musimbire n'akabira biki lubaale si bigambo, lubaale bikolwa. Omanya ddi nti lubaale ayagala kuteeka mu nkola mu buliwo? Omanya ddi ti ebiseera ebiddako lubaale takyayagala? Akasota kali waka ne kakula ne gukula, oba enjogera eyo ogiwulira ne gukula. Omuntu bw'akula afuna ebirowoozo ebirala eby'ekikulu. Omuntu bw'akula azimba ennyumba oba afumbira oba awasa. Kati omusota gwakula. Kati naawe teebereza ku bukulu bwo, oba olina emyaka 20, 23, 24, 25, 26, naawe teebereza bwe bukulu bw'omusota. Kati gobeera mu buliri weegolola, buli kimu abasajja ofuna, akasente ofuna biki ate bakalaba gokazza mu bibyo. Oweereza ssente mu kyalo, bangulire kino, bangulire kiri, bangulire kino. Tolowooza ku munno, oyina muganda wo, mulina omusota mu famire nga muzaale buzaazi. Okitegedde? Gwo gulaba ku ntegeera yaago wagusuula. Bino by'olaalika mbu ate simanyi kendaba essente zenziramu okufuna. Ebyo bibyo gwagala kati. Okitegedde? Mwana gwe tolina kyompadde, simanyi na bw'ofaanana, sikulabangako, wabula mwana gwe kati kenkulangirireko kino, mwana gwe tojja kuwangaala. Bw'onooba toli mugezi tojja kuwangaala, bw'onooba totudde wansi kwefumiitiriza. Tojja kuwangaala bw'onooba totudde wansi kulowooza. Kyekyokka kye ngenda okusembyayo ekyo. Obuwangaazi bwo bujja kuba butono bw'onooba totudde wansi kulowooza nnyo. Okitegedde? Era emikutu gino ndowooza gye Katondawo, kubanga bino tewandibitegedde. Mu kitundu gy'ova, mu kitundu gy'ozaalwa, ebitundu ebikulinaanye, bw'owuliriza embuga abantu abasobola okukuyambako, naye tobanoonya ng'obudde bugenze. Be basomesa b'osanze ku lusozi, olusozi oliba olemereddwa, lwe lusozi emmotoka bwetuuka ku lusozi edda emabega. Okitegedde? Be basomesa b'osanze, naye tobanoonyanga ng'obudde bukuyiseeko. Bino by'olaalika baligenda okulaga essanyu we liri nga tokyasobola, ng'obunnya bwe bukuli mu maaso z'empopogoma eyo, oba oluwonko lw'osanze nga Nandujja luli eri busukka. Okitegedde? Ku bitundu gy'ova, embiri z'owulira, ensozi gy'owulira, mwana gwe kikole, naye tokikola ku ndowooza zo, tokikola mu nteekateeka zo nti nteekateeka myezi giri. Mwana gwe tandika okutambula kati, oleme kunoonya basomesa ng'obudde bugenze, batuko kulaga essanyu lyo we lirina okuba ng'obudde bwakuyitako. Mwana gwe tojja kuwangaala bw'onooba totudde kwefumiitiriza. Weesibe ku mikutu gino ofune ebyokuyiga bingi. Ye